Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balabi Tawira Radio Tawira TV mwe bwe kwekomera ku mukutu buli omujjo wangalira bane mwe musinga mu kintu kino nenga olunaku olwaleero tulwana ku Hamdan Street oba Salama Road. Olunaku olwaleero tugenda kuba n'omukolo ogwanika ceremony ogwa mukyala ashiri quality wamu ne mwana munne Abdul Shakhur. Omukolo guno gwanika era nga bagenda kuba basibibwa nika olunaku olwaleero. Tusuubirayo abagenyi ab'enjawulo ng'okuva mu ba representatives okuva mu embassy ya Uganda, tusuubirayo abakulu okuva mu buli emirate ez'enjawulo bonna bagenda kubeerawo. Kwaga tusuubirayo ebintu bingi, abantu bano bagenda kuba nga babasiba nika ate baberenga bagenda mu bufumbo obutukuvu era nga abakulu ab'enjawulo bagenda kuba bajjanga abatwala Alain, abatwala Abu Dhabi, abatwala Dubai, ba representatives bagenda kubeerawo olunaku olwaleero. Temuvaako, tugenda kubanga tubatuusako buli kimu. Amanya n'eddoboozi omuzira nkima Naga Mariam ku Tawira Radio and TV. Olunaku lwaleero lunaku lwa kitiibwa tugenda kuba nga tukola nika ng'omwami Shakhur awoowa omukyala Khadija. I just want to introduce some people we came with on this nika. We have our Ugandan Muslim Association. It's like a Muslim community which is led by Sheikh Sulaid. Yamini waffe atwala abasiraamu mu UAE. We have Sheikh Aluji, but in Uganda it's called Sheikh Luja. Sheikh Luja, he's ku lukiiko lw'abasiraamu yakulira ebya da'wa n'ebya nika. Omuntu yenna yabayagala okumuwoowa Sheikh waffe ono ku lukiiko olwo lw'abasiraamu yabikola busebo. Sheikh tola ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. It's my Chikomeko. But on the other side, I want to introduce the leaders of the Ugandan community because Mr. Shakhur, you are very lucky. You are just marrying a leader. So you are becoming also a leader. Because when you marry a leader, we have to ask permission. Please, Khadija, we have a meeting. Please, Mr. Shakhur, can you let her come? So, which means now you are becoming one of the leaders, but in your home or not on our community. Khadija ali ku lukiiko olw'okuntiko olutwala bannayuganda mu UAE ng'era yakola ku byamawulire, naye olukiiko olwo lulina abakulembeze baalwo ate nga bwe bali wano. Kya mukisa munene nnyo tetutera kukola mbaga nga abakulembeze bonna bajjudde. Era sebo mukulu Shakhur oli w'amaanyi kubanga otujje e Dubai oba abajja Ajumani ojja Alaini bonna n'obaleeta ku mukolo guno. Kyebalize Allah subhanahu wa ta'ala. Introducing abakulembeze be nayise nabo on a President General or AUU. This is the President General, the leader of the AUU community in UAE, Sheikh Abdul Suruga. Assalamu alaikum. Iran I say, Gabo Momanenti, UAE, we have federal states, so we have other leaders for the Ugandan community in different emirates. To start with, my host here, I have a host here, though I overtook him because of the arrangements which were made by the Mugore. Sheikh Ismail Sewugwao, he's the chairman for Ugandans in Dubai, in Abu Dhabi, and also the Manwa Kabaka in Abu Dhabi.
Era twaise n'omukulu Ismail Kamoga is the chairman of the Ugandans in Sharjah. Era ye mwami wa kabaka ebyakabaka nabyogera mu Luganda. Ye mwami wa kabaka kuludolo. Era nempita n'omwami omulala, omwami ono omugole ku kakiiko kano, naye mwebazaako nti mujjumbize. Omwami ono Mutajazi, ye chairman wa line. He's the chairman of the line. Kulu Ismail Chikone. You go with me shopping? It's not advisable to introduce yourself, but I think I have to do it. Kuluchikoro, on the same committee, I'm the chairman of Dubai, and I'm also titled the Mayor of Dubai. So, I think I should not take too much time because we are already late. Omukolo guno ogw'okuwowa gugenda kukulirwa Sheikh Lujja yagenda okuwowa twategeezeddwa. Kino mu kinotinga ennyo tetuwowa muntu nga tetufunye lukusa kuva mu bakadde be olwa ayamu egamba ki fankihuhunna biidhini ahlihinna. Kati tetusobola kubawowa ng'abakadde bammwe Kampala tebakkiriza okuwoowebwa kwammwe. Naye twategeezeddwa omugole Khadija nti anko we Sabiri yaweereddwa olukuswa okuva ku kitaawe akole ki abe nga yamugaba. Era Sheikh agenda okubawoowa e Sheikh Lujja. Tugenda kuzzaako Sheikh Lujja yajja okusoma ne khutbatu nikah, okubuulira okwa nikah. Tujja kuzzaako Sheikh Abdul Nsubuga, oyo ye mu mikolo egy'embaga tumwesiga mu kubuulira. N'ate mu by'ekisenge twesiga Sheikh Lujja. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Abuluganda bebitiibwa ne banyaza bebitiibwa buli omu mu kiti kye buli omu mu kitiibwa kye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kiki mwasibulukuse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mulaga nti mwasibulukuse biidhinillahi jalla wa ala. Nina essanyu lyangi nnyo kubanga neffesi zennawowa zendaba wano nga zennaba woowa era nga n'ebyengera by'obufumbo birabikako. Sheikh wange oyo ne sister wange bulungi oli ebyengera tubiraba mashallah. Eyo nika twagirimu era ffe twagikolako biidhinillahi tabaraka wa taala. Ndaba muganda wange basalirwa eyakava mu ofisi waffe, ofisi yaffe yakavaayo munika era ne sister waffe Khadija mwe yali ne tumugamba Khadija nyakutwala ati njija ashiri masha Allah. Kati omukolo gwa nika gyegimu ku mikolo mu busiraamu eminene era egiweebwa ekitiibwa mu busiraamu era egyagalwa ennyo mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu nga bagenda kukutula omugongo gwa sitaani. Sitaani ashaitan la yuridu nikaha fi nnas bal yuridu zina fi nnas.
sitaani yagala abantu babeerenga benda bwenzi ebbanga lyonna tiyagala abantu bafumbiriganwe. Abdurrahman Idris kati abantu babagenda kufumbiriganwa sitaani ebeera ku buzibu bw'amaanyi kubanga bagenda kutandika okubeera nga babeera bonna mu halaali. Kati sitaani mugenda gikutula omugongo sita wange ekitiibwa Ashiri Khadija ne muganda gwe ekitiibwa ani Shakhur. Shakhur no gegamu kumanya ga Allah tabaraka wa taala tumutuwetera Abdul Shakhur omuntu wa Shakhur Shakhur kubanga Shakhur gegamu kumanya ga Allah tabaraka wa taala. Naam kati bagenda kufumbiriganwa masha Allah sanyu ly'amaanyi. Kati nika kibasomesa nnyo era jagenda mu maaso kibasomesa nti nika erina empagi ssatu. Annika lahu 3 arkan erina ni shurut erina ni wajibat. Tuyina mu nika arkan empaji ezimirako nika, tuyina shurut obukwakulizo bwa nika, tuyina wajibatu nika ebyeteeka bya nika. Ebyeteeka bya nika amahare kyekimu ku byeteeka bya nika. Kati amahare min wajibati nika ebyateeka era biyinza okusazisaamu obufumbo. Tegereka Buluganda amahare ago gasazisaamu obufumbo. Omukyala nagamba nti neddo basi mahare togampadde bikome wano ne bikomaawo ebyokufumbo bwome ne bikomaawo. Kati kyateeka kya nika kiteekeddwa okutuukirizibwa nti omwami amahare omukyala ge babakkiriziganyizzaako ayina okubeera nga agamuwa biidhinillahi tabaraka wa taala ensonga nezigenda mu maaso. Kati min shuruti nika mu bulombolo bwa nika mulimu okubeera shuhud abajulizi n'okulanga nika okugiranga. Kati nga nti tulanze embaga ya Shakhur ne Ashir ne Khadija tu abantu nibagitegeera awo nibagitegeera nibajja n'emmere yaabwe nakina ky'abantu nibamanya nti abantu bano bafumbiriganye, abantu bano onewasizza gundi onafumbiddwa gundi. Kati ebyo byebimu ku shurutu annika. Kati tudde ku kintu ekikulu arukanu nika. Khadija wasoma umra? Naam ya amusaliddeko. Allahu akbar. Linda kale ajja kukakkana biidhnillah. Shakhur ogonzezza ekintu toli musajja mwangu Allah kutole mukala. Ni babanga akoze afudde nagamba ayinza okufiira awo. Mashallah. Allah tegoberanga. Kati bannange tudde kati tugenda ku nsonga enkulu egassisa abantu okubeera bonna. Arukanu zino essatu kyekiringa ekikolo ky'okufumbiriganwa. Empaji esooka mu mpaji za nika tulina kibata ridha azawjaini okusiimagana kw'abagenda okufumbiriganwa ababiri. Ekyo kikulu nnyo mu Busiraamu era nga yempaji esooka mu mpaji z'okusiba nika. Shakhur nasiima Khadija nasiima Shakhur. Era kibala tuwosoma bwateekawo an-nadharu ila al-makhtuba. Batudda mu arkanu al-khitba wa arkanuha tulina an-nadharu ila al-makhtuba wan-nadharu ila al-khatib. Khatibu okutuna ku makhtuba ne al-makhtuba okutuna ku khatib. Waliwo khatibu ne khatib. Al-khatibu yasoma juma kunaku lw'ejjuma. Al-khatibu yayogereza olw'Oluwarabu mu lutegeere. Ojasanga yogereza omuyite khatibu ng'alinga agenda okusoma ejjuma. Osanga yogereza omuyite khatibu mu byawule. Al-khatibu yayogereza omukazi gwagenda okuwasa. Al-khatib yona asome ku jjuma kutuba mu byawule. Kati mu nsonga eyo ey'okusiimagana Obusiraamu ne buteekawo an-nadharu okutunulako okulabako ti Ashiri mulabyeko Khadija ankubye nakukuba n'omatira n'okakasa kati y'omukyala gwogera n'osiima n'oli omuwala naye nalaba ku mulenzi namanya nti Shakhur lulenzi lugoggofu alhamdulillah nsiimye. Obusiraamu bwateekawo ensonga eyo okusiimagana kikulu nnyo. Si mu Busiraamu tetukaka si kuteeka ku muwala lwampaka nti olina okufumbirwa gundi nga tamusiimye oba okuteeka enninga ku mulenzi olina okuwasa gundi nga tamusiimye. Bamala kukkiriziganya ne basiimagana. Kasa basiimagana khalas bakiwedde biidhinillahi tabaraka wa taala. Eyo empaji ekola ki esooka. Empaji ey'okubiri tulina al-ijab.
al ijabu kitegeeza ebigambo alwali mukadde waffe bamuyitani sabil byagenda okugamba Shakuru ng'amukwasa muwala we kibayita al ijabu. Ijabu kitegeeza omukakasako endagaano y'okumusibanika ne muwala we, okumunywezako omukakasako endagaano y'okumuwa muwala we kibayita al ijabu, ng'amuwajabako ng'amukakasaako. Yujibu alayhi aqdu nikah, amukakasaako musibanika kibayita al ijabu. Tege ekigambo ekyo yempaje y'okumeka, empaje y'okusaba esembayo kibayita al qabul, okukkiriza. Shakuru ngakkiriza tyanzikiriza okuwasa Khadija ku lw'amahale ge namuwadde era nga gwe omumpadde gwe nannyini ye kibayita al ijab. Ezo empaji ezifuga okusibagana nika biidhini tabaraka taala. Era mukadde waffe Sabil olw'obuyinza kitaawe wa Khadija lwe yamuwadde yagenda okukola omukolo ogwo ng'agamba Shakuru nti Shakuru nkufumbiza muwala wange ku lw'obuyinza kitaawe yampadde ku lw'amahale ge mwateesezzaako gogenda okumuwa, nkusibanika ne muwala wange, nkufumbiza muwala wange, okkiriza. Shakuru addemu nti nzikiriza okuwasa muwala wammwe ku lw'amahale ge namuwadde n'obuyinza kitaawe bwakuwadde, nzikiriza okubeera nga muwasa. Khalas, okusibanika kuba kuwedde. Era tebabalima nti waliwo ekirala, waliwo ebigambo ebyenjawulo. Era Seka alina kuba nga yambadde bw'ati, tewaliwo birala byonna. Byebigambo ebyo mbaka byatuyigiriza sallallahu alaihi wasallama. Era ebigambo ebyo bwe biggwa bwe pa ffe muli baddembo tugoba wano ne tutambula ne tugenda, Ashiri natandika okweyagala ne Shakuru ffe nga tutambudde tugenze. Nika ebeera emaze okubeera ng'ekola ki, ng'esibibwa biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu ku lw'amahale ge mwakkiriziganyiza للمهر التي ستعطيها التي اتفقتم عليها وهي العمرة. هل قبلت دموت قبل تنزكريزا okuwasa muwalawo Khadija kulwa mahale gennamuwadde kulwa mahale gengendo muwa era kulwa obuyinza kitaawe yakuwadde nzikiriza. Khalas. Allahu akbar. Banai muige akaseera kano edduwa gye tusomera abantu bano tugamba nti barakallahu alaykuma wa baraka fikuma wa jamaa bainakuma fi khairin. Edduwa gye mubamusomera inshallah. Shakuru wa msimechi wa lazima tuwe bibi yake. kama ni Okay, no problem. Fungua. kama ni Fungua. Wacha fungue watu bwana waone watu. Wanafunzi pia waone. Tebakiriza kubikula mugole bagala omugole agende. Omugole When inside, then he will bring her from inside. Okay? Shakuru gendo kule byo kule يلا واشكي يلا Okay, sit. Take that. Hanifa.
حمدا بس خلاص يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان سوبرنتي كسيدين مولي برونجي وبارك الله فيكم. كان متموينا مكتي مبلغ mumwetolodde kansuubira nti ne sayidi eno eyamwannyinaze omugole omukyala nayo nnungi era batebenkedde. Wa barakallahu fikum. Allah ateekemu baraka mu nsonga netukuŋŋaanyiza wano olwaleero. Ebigambo byange bijja kuba bisatu oluvannyuma ndeete nsindike imaamu yagenda otusomera edduwa biidhinillah omukolo guno kubanga ye imaamu ate nze mulagira bulagizi okubeera ng'akola nze kyenjagala. Wa barakallahu fikum. Ne abavubuka abali wano muntunuulye kubanga nange ndi muvubuka temutya nvize nnyina nti mbeegayiridde nnyo nti mwagale nnyo obusiraamu bwammwe. Eyo message mu message ennene oba enkulu endeese wano ng'oggyeko ennene eno nkulu naye nga waliwo ennene kati mu nkulu ezindeese wano message endeese wano nti abavubuka oba oliawo nyinza okufa olwaleero kino kyembalamira mwagale nnyo eddiini yammwe. Wallahi allazi la ilaha gairu tewali kya bbeeyi ku buvubuka bwo okuggyako nga yegadde eddiini yo. Kya bbeeyi nnyo okubeera nga tubaddewo wano ffenna wamu nti kijja kuba kya nsonyi nnyo maliza ebigambo byange nga Abdul Shakhur twakuŋŋaana Khadija nga twakuŋŋaana Khadija obwama bumutta masha Allah barakallahu fiki. Naye nkwegayiridde Khadija essanyu likutta masha Allah naffe litutta okubeera ku mukolo guno naye nkwegayiridde nti nga bwe tukuŋŋaanye wano obudde ne tubuwaayo mbeegayiridde mugendere nnyo ku bigambo by'abamasheke batugambye nammwe bimumanyi Khadija nti sekkati mubigendereko nnyo ebigambo ebyo mubeere nga muzimba tufune kyetugamba nti tufune ebibala nti ono embaga yali twafuna omwana ono yafuna omwana nga tuli ffenna kijja kubeera kya bbeeyi. Wa barakallahu tukuume ekyo tukinafiya ne kituva mu ngalo tugenda kuswala ffenna n'amaka gano agatutuuzizza. Ebigambo byange mbimaliriza nga nti mwebale kubeera nga mutuyita kino nva ku Abdul Shakhur ne Khadija nvaayo nkizza ku mmwe abavubuka nti mutuyite nga tetulina buzibu okubeera nga tubatuukako ebbanga limu n'amala nga mwagadde obusiraamu bwammwe naffe tujja kubeera nga tukwatagana ffenna biidhinillahi jalla wa ala. Nsaba Allah tabaraka taala olw'ebigambo ebyo ebitono byensobodde okubeera nga mbatuusaako mbasaba tubeere bumu ffenna tubeere ba Luganda ate twagalane olw'obusiraamu tusabirigane obulungi olaba muno omusabire ekirungi oba oliawo Allah tabaraka taala ajja kubeera nga kimuwa. Nsaba imaamu waffe tutambudde naye era yakulembedde omukolo guno biidhinillah atuwe ku dduwa. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك في هذا البيت اللهم بارك في أهل هذا البيت اللهم بارك في أهل هذا البيت يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم في هذه الليلة المباركة الجميلة اغفر لنا يا رب ذنوبنا وتقبل منا يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا وتقبل قيامنا وتقبل قراءتنا وتقبل دعوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا أي الله تبارك وتعالى قم لزي وفي era gwe mutonzi waffe era gwe Allah waffe era gwe kwe tusinza tetugattako ai Allah tukusaba otuwejjana otuwonya omuliro mu nnaku zino 10 ezisembayo mu Ramadan mu biro bino ebyemikisa mu biro bino ebyekitiibwa tukusaba otuwe barakati zonna ai Allah teeka baraka mu nnyumba eno ey'ekitiibwa oteeke baraka mu bantu b'ennyumba eno oteeke baraka mu Ashiri ne Shakhur abafumbiriganiddwa olwaleero ai Allah bawe zadde ddungi وبوي مال النونجي وبوي إمبير النونجي اللهم أكثر أموالنا وأولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وأطل حياتنا على طاعتك وأحسن أعمالنا واغفر لنا يا رب واغفر لنا يا رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Allah tabarak taala mubumu ku bubonero bwe tumutegererako yatuteerawo khalaqa yatonda muffe omukyala n'omwami naye nga abakyala abo bwe yabala batonda n'abaami yatuteekamu peya era mu bubonero obulaga kwe kuba nti omuntu asobola okufumbirwa n'ava e Uganda najja n'afumbirwa wano ng'omuntu wa wano ng'ate oli waaki oli we Uganda obwo bubonero obulaga nti Allah tabarak taala wakolaki waali engeri gya connecting abantu abo ne batandika okwagalana naye n'ateekawo ebintu bibiri wajaala bainakum mawaddatan wa rahma n'ateekawo wakati waabwe mawadda almawad okwagalana okwo wa rahma n'okusaasiragana aya eyo abatafsiri baali bagitunulire bagamba nti abantu kasaba nga batandika okufumbirwa wayinza okubeerawo amahabba oba gayinza obutabeerawo kyovolaba nti yagamba nti wajaala newabeerawo ge bayita mahabbatu al ij'aliya amahabba Allah gakolaki gateekawo era bonodda mu research ng'onoonyereza abantu abafumbiddwa nga laavu bagisanze mu bufumbo abantu bali 9 abakyali mu bufumbo 9 ku 100 nga laavu yaabwe yatandikira mu bufumbo ate bano abagamba tukyestading nga laavu yaabwe ekyali bweru bufumbo ne bamala ne bayingira nayo abantu 85 ku 100 tebalina bufumbo kati kitegeeza nti amahabba gano gatandikira mu bufumbo kyekisinga obukulu bajjajjaffe bazadde baffe bonna amahabba bagatandikirawa mu bufumbo bamugamba bugambe nti ogenda kufumbirwa gundi nga tewaliwo mahabba naye ne batuuka ne batandika okwagalana kati okwagalana okwo kutusaba Allah tabaraka akuteekewo wakati wammwe gwe ne Ashire mwagalane mugende mu maaso n'obufumbo wabula wakati mu bufumbo olwokuba nti obufumbo oba marriage kintu kinene ekisinga n'omuntu wayinza okulowooza omusajja omu bwe yali ayogera ku marriage yagiwa definition enyangu n'agamba nti marriage is a workshop olwokuba nti Allah tabaraka yali asa aya mu Qur'ani yaddira abasajja n'abafuula abawaggulu ate abakyala n'abafuula abantu ab'okulabirira n'agamba nti aya eri mu suratu nisa Sheikh ojja kuba onzijukiza mu suratu nisa Allah tabaraka yali ayogera yatuwa ekyokulabirako n'agamba nti ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa kyekyaddako kyeyatufaddala nakyo mulowooza bima faddala Allahu bima anfaqu lwaki ekyo kye bawaayo mu ssente amahale g'owaayo okumulabirira kw'owaayo kati Allah n'akufuula nti oli wa waggulu olina okumulabirira kati mu kumulabirira omusajja bwe ayogera yagamba nti love obufumbo bulinga kyolaba workshop biri ebigambo bibiri work and shop nti kyategeeza nti a man has to go to work and a woman has to go to shop bw'okola n'ofuna kyofunye muwe agenda akole ki agenda shopping ye marriage nolwekyo totuula n'ogamba nti asijja kumuwa muwe agenda akole ki agenda shopping kubanga marriage is just a workshop bomba nga mwagala okutegeeragana ewakati wammwe ebimu olina okukola ki okubiyita omukyala omulungi ewaka n'omusajja omulungi ewaka balina ebintu ebiyinza okubagatta omuntu kwayinza okulabira abasajja nga omubaka sallallahu alaihi wasallam yali ayogera ku mukyala akusanyusa yagamba nti nno
sarratka idha nadharta ilaiha, akusanyusa bw'omutunuulira. Okumutunuulira omukyala alina okwekola, kubannanga okwekolako kw'omukyala ewaka kyateeka. Okwekolako kw'omukyala ewaka kyateeka, kubanga yeekolera kwani ku bbaawe amusanyusa. Kati yambala bulungi ewaka, weesigeyo ka makeup ewaka bbaawo alina okulaba nga omusanyusa. Mu bintu ebisanyusa mu bakyala badde babeera nabyo, omusajja bwe yali annyonnyola yagamba nti ebintu biringa bisatu. Ekisooka, omukyala kyayinza okubeera nakyo, ashire bino njagala obitwale nga bwe wakwata Al-Fatiha, kubanga bikulu nnyo mu bulamu bwo gy'olaga. Ekisooka, omukyala alina okusanyusa bbaawe, alina okubeera n'ebintu bisatu. Ekisooka, alina okubeera nga omukyala oyo mean in kitchen, ewaka mufumbiro ng'ofumba, beera mukekkereza, toyonoona, fumba gye mugenda okumalawo. Bw'ogenda mu shopping, si buli ssente yonayona nti olina kugula ki. Kola listing ogenda okugula ebintu, tozona n'ozigula mu kizigo kimu n'oddayo ewaka. Mean in kitchen kikulu nnyo nnyo. Bwe muba nga mwagala okukifunza ekintu ekyo, n'abaami mbasaba mwenyigire mu bintu ebyo. Ewaka tekirina mbwa haramu kuyamba ku mukyala wo aba asala ennyama n'omukola ki, n'okwata ku kifi naye n'akola ki, n'asala, n'omuyambako mu kutabula juice. Omusanze alonda muceere, ennaku zino temukyalonda muceere, naye waffe twali tukyagulonda ekitintalaawo, ng'omuceere tukyakola ki, mpaka basimati bwe yatuuse, kati ne tuguvaako, naye twagula esseeyi embalala. Naye omuceere mukola ki, omuceere bakyagulonda eyo, kitegerekeka. Kati okubeera nga twagala tutuukirize empagi esooka eyo nti okubeera mean in kitchen, naffe tuyambeko ku mirimu ki egy'ewaka, kijja kwanguyira nnyo nnyo. Nze nakyaza ewange abagenyi awe Sharija, ne bandaba nga nze nfumba caayi, nze neekwata mu kufumba caayi, ne baga nti nze ngenda kufumba kacaayi kange kuba ndi mulungi mu kufumba kacaayi. Omukyala ye n'afumba ebira, nze ne nfumba kacaayi, naye omulala yanzibba naga nti owayi baakuloga, alowooza nti bakola ki. Naye kacaayi omubaka sallama yabikolanga ewaka. Lumu baatambula mu lugendo n'asanga banne ne babeera ne basahaba ne bagamba, ono n'agamba nti nze ngenda kusala embuzi, ono n'agamba nti nze ngenda kugijjako eddiba, nze nja kugifumba. Omubaka n'agamba nti no wa alayya jamul khatab, nze ngenda okukuŋŋaanya enkwe ezigenda okukola ki, okugyokya. Ne bamugamba nti ya Rasulallah nakufika dhalika, tukumalira ebyo tujja kubikola. Aga nti nange njagala neenyigire mu ki, kati ewaka kikole. Eyo ye point esooka. Ekyokubiri kyolina okubeera nakyo ewaka, designer at home. Kyusa ebintu ewaka. Ekitambaala ekiri ku essuuka giteeke mu mannya nga mulimu Shakhur. Omuntu ajja okwebaka ng'alaba erinnya likola ki, erinnya alaba mu masuuka. Okitegeera? Olwaleero wemanga ekitanda kyabadde kitunde mashariki, kati okutuula emagaribi kiri haramu, kikyuse. Naye onkola gitandikewe waka, emmeeza ogikyuse okola ki. Sajja yagambye nti nze ebintu by'ekisenge sibigenda nnyo, naye Sheikh Rujaya asinga okola ki, okubigendamu. Naye bwe bituuka nti kati kiseera kyaki, kya kisenge, toddaawo okugamba nti ate haramu. Ekiri haramu ebweru ate eri kiri halal. Assalamu alaikum.
serious. Unaleta dharau kwa mama yako wewe, unaleta jeuri kwa mama yako wewe. Mama amefanya gharama kukusomesha wewe, leo unaitwa bosi mama yako na muasi kwa kusikiza maneno ya mkeo, nawe wasema kingio bila kufikiri na kujali, wewe unakubali kwa kusikiza maneno ya mkeo, nawe wasema kingio bila kufikiri na kujali, wewe unakubali. Eti mama yako mchawi ananiroga mie, hapa kwangu asije tena, simtaki mie. Eti mama yako mchawi ananiroga mie, hapa kwangu asije tena, simtaki mie. Waitikia wamkubalia, unamwambia sawa nimekusikia. Wamwambia mkwe wako isikie kama uko kwako, akija mama wa mke wako unampokea kwa vicheko. Wamwambia amefanya gharama kukusomesha wewe, unaitwa bosi mama yako na muasi. Unaleta dharau kwa mama yako wewe,
ya gharama kukusomesha wewe. Leo unaitwa bosi, mama yako na muasi kwa kusikiza maneno ya mkeo, nawe wasema ndio bila kufikiri na kujali. Wewe unakubali kwa kusikiza maneno ya mkeo, nawe wasema ndio bila kufikiri na kujali. Wewe unakubali eti mama yako mchawi ananiroga mie, hapa kwangu asije tena, simtaki mie. Eti mama yako mchawi ananiroga mie, hapa kwangu asije tena, simtaki mie. Waitikia wamkubalia, unamwambia sawa nimekusikia. Tumboni kwa mama, huwezi hata kusema. Mama yako analalama, Mungu namuumba. Ukikaa tumboni kwa mama, huwezi hata kusema. Mama yako analalama, Mungu namuumba. Ukikaa tumboni kwa mama, huwezi hata kusema. Akija mama wa mke wako unampokea kwa vicheko, wamwambia mkwe wako jisikie kama uko kwako. Akija mama wa mke wako unampokea kwa vicheko, wamwambia mkwe wako jisikie here. And my wife also, she will be a mother here. For anyone, we are in Uganda. Okay? Here we are in Uganda. We are together, inshallah. Anyway, anytime, you are welcome, all of you here. Inshallah. Assalamu alaikum. Mbalamusiza mwena abalabi wa Tawira Radio ne Tawira TV. Mu kiseera kino tuli wano mu makaga mukadde waffe Sheikh Sabir Hussein nga tuva oba tuli ku mukolo gwa mwannyinaffe Ashiri Hadija nga gwa kukola nika avagatibwa ne mwana munne Abdul Shakhur. Mukolo ogubadde gw'amaanyi, mukolo gwa kitiibwa. Abagaba Sheikh baffe bonna batwala wano mu UAE babaddewo bebakolidde bakoze omukolo gw'okugatta mwannyinaffe mu Abu Dhabi wano. Tubale tetubangako na mukolo mulungi nga guno gwa nika mu butongole ogusitudde ebikonge byonna, era tulina essanyu ly'amaanyi okuba nti nno omu ku bannaffe era ng'ali kakiiko akatwala AUU agattiddwa era ayingidde obufumbo obw'ekitiibwa mu mwezi guno ogw'ekitiibwa gwa Ramadhan. Tulina essanyu lya nsusso. Abantu bonna kuva mu bitundu ebyenjawulo tubadde nabo, ono muganda wange Abdul Qadir kuva layini azze agresinge omukolo. So kibadde kirungi nnyo era tusaba era nkubiriza abantu ba Abu Dhabi bonna, abantu ng'oli eyo olina munno mwagala okuba nti mugattibwa mu kitiibwa mu ddiini, mujje mututuukirire bashekhe we bali wano ab'enjawulo abasobola okuba nti bakwasaganya ekintu kino, okuba nti mugattibwa ne mbeera mu bufumbo obutukuvu nga tiwali mutawaana gonna ne marriage certificates ne mbeera nga muzifuna. Ashire tubadde tubeera naye era tukyabeera naye akolera waffe eyo mu Alaini. Ensonga lwaki nze nga chairman we nsitudde ttiimu yange ne tujja okubeerawo ku mukolo guno ogw'ekitiibwa, era tusaba Allah abateera obulungi mu bufumbo bwabwe, abagabirire ebirungi, abawe n'ezzadde eddungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. My name is Hamda Sabil and I am the bride's sister, and I'm really here to wish her a happy married life, and we really hope that Adija stays in her marriage for more than 50 years and grows old with Shakhur and have more kids, inshallah. And it's really a blessing to see her getting married, which I never thought would happen, but it happened. So thank you. Assalamu alaikum. Lero kantole ku salamu abasinga mu manyi nga mobs promoter. Mbadde wano ku mukolo gwa promoter munnange nga bamuwowa. Ndi wano nyimiridde n'abako abaka abakulu. Ono bamuyise Hakim. Y'omu ku bafunye enkoko. Afunye enkoko n'omuko omulala Muhammad. Mashallah.
omugole omukolo gubadde gw'amaanyi nnyo abako basiimye ne bakkiriza ne bagabawo Ashiri ne bamugaba mu butongole n'agenda ewa Shakhur era tubaagaliza mirembe na mikisa gyokka naye nga tusigadde ku Mobs platform ne Tawala TV kyamaanyi. Hello, assalamu alaikum, it's me Muhammad Sabil. I live in Abu Dhabi and my sister is Khadija. I'm happy for her marriage and inshallah they'll live a long life together and inshallah they'll make good babies and stuff. Inshallah. Assalamu alaikum. Amanya ne Dobozi team consultant wano mu Abu Dhabi. Tubadde wano ku mukolo gwa mwannyinaffe Ashley Quality nga bamukubye enniko olunaku olwaleero ne mwana mulenzi Abdul Shakhur era mutuufu Munnayuganda abaddewo mungi nnyo tubaddewo ffenna nga abajulizi ab'olunaku luno olwaleero era twebaza nnyo Tawera Radio Tawera TV okutubeerawo mu buli mbeera yonna ebeerawo nga Munnayuganda oba nga Uganda community yonna erina events gy'erina ey'amaanyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muzaka balaiba Tawera Radio Tawera TV mwe bale kwekomera ku mukutubuli omujjo wangalira mwe musinga mu kintu kino nakola lero tuli wano ku Hamdan Street oba Salama Road nga tubadde n'omukolo nakola lero tubadde n'ennika ceremony omukolo gw'omukyala Ashley Quality oba abanyigomanyi nga Khadija era nga ye AUU published bano omukolo gubadde gw'amaanyi ne kawedde amahale bagasibye emmere tulide kwe gabana ekintu kibadde ky'amaanyi nnyo era nga kwetabiddwako abakulu omukulu Abdul Nsoboga nga ye president oba chairman wa AUU Association of Ugandans in the United Arab Emirates kubaddeko ba amira abatwala emizikiti eja Dubai ejenjawulo era nga banne ekintu kibadde ky'amaanyi aba Alain tubalabye chairman waabwe n'abakyala munnamawulire bonna tubadde nga tubalaba tulabye aba Abu Dhabi omukulu Ismail Sebugwawo naye abaddewo ne tulaba Shauja Ismail Kamoga kwegamba abantu babadde bangi banne ekintu kibadde ky'amaanyi Ashley mwebale nnyo mwebale ddala nenga omukolo wanne bwegute wegulabise nika awedde era kati bagenze mu bufumbo obutukuvu badde mbawudde buno okola kyonna kye bakola bagenze mu bufumbo obutukuvu mwebale nnyo kwekumira ku Tawera Radio Tawera TV amanya ndidoboozi omuzira Nchima Nagawa Mariam.